Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke obwennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ow'okubiri akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero ntuuse ku mutwe ogugamba nti okusabira enjole ya Muteesa mu London. Enjole ya Ssekabaka Sir Edward Frederick Luwangula Walugembe Mutebi Muteesa ow'okubiri ku lunaku lwa nga 3 Desemba 1969 lwe yaziikibwa n'ekitibwa ekijjuvu mu nziika y'abannamagye. Chapel y'aba Grenadier Guards eye Wellington omwali ebyokusaba yajjula nefuwa abantu ab'amadaala agatali gamu abaava mu Bungereza era na wano mu Uganda. Sanduuko omwali enjole yali ebikkiddwako bendera ya Bungereza giyite Union Jack ate kungulu ne kuteekebwako ekitala enkofiira n'emmedo ebyamuweebwa amagye ga Bungereza n'olw'ekitiibwa ky'obwa Knight oba muyite Sir ekya Bungereza. Sanduuko yasitulibwa abajaasi b'ekibinja Edward Muteesa mwe yali nga Lieutenant Colonel ne bandi eyakuba ennyimba mu kusaba nayo yava mu ba Grenadier Guards. Queen wa Bungereza yakiikirirwa Colonel Peter Prescott omuduumizi wa Grenadier Guards mu kusabira Ssekabaka ate abakulu abalala bangi omwali Sir Alex Douglas Home eyaliko Katikkiro wa Bungereza Jeremy Thorpe omukulembeze wa Liberal Party Dr. Leslie Brown eyaliko Archbishop wa Uganda Bishop C. Stewart naye eyali omulabirizi wa Church ya Uganda. Bombi baakulembera emikolo egy'okusaba nga bayambibwako Bishop Eke Dungu ne Yokaana Mukasa abaali bavudde mu Uganda. Joash Mayanja Nkanji Katikkiro wa Buganda n'Abagereka Damali Omumbejja Dorothy Nasolo omulangira Ronnie Mutebi mikwano gya Muteesa enfiira bulago era abasigala ng'abakuza b'omulangira Ronnie Mutebi Lord Carl Common ne Captain Owen n'abantu abalala bangi. Mu kubuulira Reverend Canon Taylor Secretary General wa CMS mu Bungereza yagamba bw'ati: tetuyinza mu kiseera kino okumala bbanga nga twogera ebigambo ebitendereza obulamu bwa Muteesa kubanga obulamu bwe bwalimu ebintu bingi ebyentiisa wabula kye tutayinza kubuusa maaso kye kino nti Muteesa yalwana naye n'awangulwa abo abaakozesa omukisa gw'ebyo ebimu ku bye yalemwanga mu bulamu bwe. Yawangulwa era naye n'ategeera nga bwe yawangulwa bw'atyo n'akkiriza okufunanga obuyambi bwa gavumenti obuweebwa abantu okubabeezaawo kuyita eddoolo wabula ebintu byonna ebyentiisa ebyatuuka ku bulamu bwe kye kitundu obutundu ekyokulwanagana okubunye Afrika yonna mu kiseera kino nga abantu ba Afrika mu buwanga obutonotono aboogera olulimi olumu era nga balina empisa n'obulombolombo bwabwe bakoonagana n'abo abanoonya okugatta awamu ebitundu by'amawanga agatali kamu babifugire wamu. Yatandikira okubuulira kwe ng'akoowoola abantu ba Afrika bayige okukolera awamu mu mutima ogwerekereza n'okusiŋŋanamu ekitiibwa lwe balisobola okutereeza n'okumalawo ebizibu bya Afrika. Oluvannyuma enjole yaziikibwa mu limbo ye Council Green mu ngeri y'ekiseera mu buvunaanyizibwa bw'omulangira Henry Kimera. Mu limbo muno mwe mwaziikibwa eyayatiikirira ennyo Karl Marx mu 1818 ne 1883 eyayiiya enfuga ya socialism oba giyite Marxism. Wabula wano mu Buganda ebyokusabira enjole ya Ssekabaka tebyalimu.
ddembe n'akatono. Amateeka g'akabenje agaali gafuuse ag'olutentezi tegaaganya bantu kukuŋŋaana, kusabira oba kwabya olumbe lwa Ssekabaka Muteesa owookubiri mu ddembe. Amangu nga kye bajje bawulira amawulire g'okuzaama kwa Kabaka baatandika okukulugguka nga bagenda mu masiro e Kasubi. Abalala baagenda mu maka ga Nnaalinnya Irene Ndagire Ennakulabye. Abantu abaali mu nnaku bwe batyo kyababuukako abasirikale b'amagye bwe babalumba ne bababonya emiwabo. Olwo amaziga ne gabakalirira ku matama era ne basaasaana nga bagenda bagwirana. Bwe gatyo amagye ne gaba ku bunkenke obuyinza okuziyiza buli muntu yenna alabika ng'alinga ayagala okuteekawo okukungubagira Muteesa mu lwatu. Mu kkanisa e Namirembe baali bategeseeyo okusaba okw'enjawulo naye nakwo okwasazibwamu era abakulu b'ekkanisa ne beetondera abaali bagenze okukwetabamu. Newankubadde ebyo byali bwe bityo naye okusabira Muteesa kwaliyo mu kkanisa zombi ez'e Makerere University. Era akawungeeza ako abayizi b'e Makerere nga baweranga 500 ab'ekibiina kya Bannabuganda baakuma ekyoto awo wabweru w'ekizimbe ekikulu ekya yunivasite ne basula awo nga bakungubagira akabaka waabwe. Okutambula okwokukungubaga abayizi abo kwe baali bategese okuva e Makerere okutuuka e Kasubi kwasazibwamu oluvannyuma lwa principal waabwe Yusufu Lule okubawa amagezi baleme kukola olw'emitawaana egyali gisobola okukuvaamu. Kubanga mu kiseera ekyo emizigo gyonna egifuluma mu yunivasite gyali giriko abapoliisi nga bakuuma butiribiri, era nga bwe kyateesebwa okusooka abayizi abo baasobola okusindika omubaka waabwe muyizi munnaabwe Matte Mukasa n'agenda e London okuziika Ssekabaka Muteesa owookubiri mu linnya lyabwe. Naye ebyo nga tebinnabaawo, abataka abakulu b'ebika mu Buganda bakuŋŋaanira mu maka g'omumbejja Nnaalinnya Ndagire Ennakulabye ne bateesa ku by'okukomyawo enjole ya Muteesa owookubiri eziikibwe kuno nga gavumenti bwe yali eragidde. Naye abataka nga bamaze okukuŋŋaanya ebirowoozo ku nsonga eyo baasalawo ne bakkiriziganya wamu n'ebyo ebyali bimaze okulangirirwa Fred Mpanga mu London ne bagamba nti kyali kisingako obulungi enjole ya Ssekabaka Muteesa owookubiri egire nga esigala okugira nga eziikibwa mu London olw'amateeka agaaliwo ag'akabenje mu Uganda. Ate era baalaba nga mu kiseera ekyo baali tebamanyidde ddala obanga enjole bw'etuuka mu Buganda eriziikibwa okuziikibwa mu kitiibwa ne mu bulombolombo ebisaanira okuziikamu kabaka waabwe. Ebya gavumenti y'Obote bye yali etegese kwe kugira nga bakyabimya amazzi bisiriire. Ebyo nno munnange wenjize nga mbikomyako awo, tuddiŋŋane mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.